Yes, mpola natera Eddie Kenzo agenda oboolyawo atulaga nti oboolyawo Rema yali amuba ebisirani oluvanyira okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti awangula ebintu ebyenjawulo. Bafana batandise ovaayo olugamba nti Kenzo bukyanga awuna Rema oboolyawo atandise okuba nti afuna ebintu ebyenjawulo era nga emikisa gye gigenda nga gyeggula. Ati Kenzo bagamba mukuba nti ata Rema yafutani kuba nti emikisa gye giggulwawo mpolampola era nga kiraga nti Rema yali wa kisirani. Tukwaniriza nateera ku mukutu gwaffe omuganzi baguyita Uganda mu Kamuli amanya ndoboozi wa Mtantambi Jimso Dinamon Rich Boy Maxudi Junior. Obale kuvaayo kuba nti weekomera wano mpolampola. Obale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga ate nawe atanumba kuba nti osubscribinga nga kasero beera nti osubscribinga tutambule ffenna mu maaso. Bampi Tantambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior. Osobola kunoonya kwale ku Facebook nkozesa Ntambi Jimso. Ku Instagram nkozesa Ntambi Jimso 5, then wali ku Twitter nkozesa Jimso 16. Follow me ngenda kuba nti following back then tugende mu maaso mpolampola. Then Eddie Kenzo butanga Rema agenze mu maaso n'okuba nti afuna ebintu ebyenjawulo. Right from last year ngovude ku awards yafuna shows era wetwogerera Kenzo agenda kuba nti sharinga stage ne Chris Brown, that is Portugal. Eranga Kenzo ye deal eriko family Puerto Rico. Yes, Puerto Rico. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Kenzo agenda kuba nti sharinga stage ne Chris Brown era nga bagenda ku meeting ne Chris Brown babeeko n'ensonga ze boogera oba zino za planning la Uganda. Kyonde kimala nti Kenzo mu mwaka gwe guno afunye Golden Award, afunye Silver Award n'afuna ne Gold Award. Wanono za YouTube nesigaddewo n'ebintu ebirala bingi. Kenzo asobodde okuba nti afunyamu ne endorsements endala mpolampola. And now recently musajja mukulu amanyikiddwa nga Edlisa Msuza yagenze mu maaso n'okuba nti afuna endorsement ng'era kati sawa zino ye tourism ambassador wa Uganda. Wano kikulaga nti abadde tourism ambassador we Kenya nga bannakenya bamuwaddirwe but simanyi kituufu oba contract bagikansolinzeemu oba nedda. So n'olwekyo bannayuganda bafudde Eddie Kenzo tourism ambassador. Kyo kikulaga nti Rema wabeereddewo Kenzo yasobola okuba nti afuna endorsement that was Airtel brand ambassador whereby contract yamala negenda olw'ebintu ebiteebereka era nga abafani batandika okuba nti balumiriza Rema n'amakulu okubanga ow'ekisirani. Recently Kenzo aze agwa mu bintu ebyenjawulo era nga amaanyi ge gagenda gagaziwa. Yayitibwa mu State House Rema nga yakagenda mpolampola na meeting omukulembeze w'eggwanga era oboolyawo Edlisa Msuza yagenda mu maaso n'okuba nti afuna ebintu ebyenjawulo kugata n'obugagga obwenjawulo. Kenzo bwe yameetinga President Museveni ebintu bingi byakyuka n'obulamu bwatandika okuba nti bukyuka. And now Kenzo ekyo tekyamumalidde mukuba nti agenda mu maaso n'okuba nti atambuza obulamu bwe. Yafunye deal ye brand ambassador wa tourism mu Uganda oba ye tourism ambassador wa Uganda era nga yakulira obulambuzi sawa zino twogerera mu Uganda. Bafani bavudde batandika okugamba nti Kenzo webale kuba nti wejjako Rema n'amakulu oboolyawo yali asibye emikisa gyo oluvanyira okuba nti Rema oyo yali abaliga wano ne wano yali akola ebintu ebiteesenkanika nga kusabira bubi negyogenze. Rema yali part y'okwesibwa kw'emikisa gyo n'emirimu gyo. Bukyanga Rema agenda ogenze mu maaso n'okuba nti owangula ebintu ebyenjawulo era nga n'esente z'omu nsawo zigenda ziwera. Kino kikulaga nti Rema yayita kugattako okujjako okujjako kuba nti akutoolako era abafani bagambye nti Rema wali okanotuviira ku musajja kubanga omusajja ono wali omuzabuza mabega nga talina kyeyongerako. Wano wengambira abafani nti muli baddembe okwogera kyonna kye mwagala naye ate Rema yazaalira Kenzo omwana kitegeeza nti alina kyeyamugattako because tewali kirabo kisinga kuba nti oli muzadde. So n'olwekyo nsuubira twaliwaddeko Rema eyo respect. However much waliwo ebitagenda bulungi. Bafani bagambye mbu Rema yagenda nga n'ayenda neyebaka nga n'agasajja ag'ebisiraani n'akomyawo neyegatta ku Kenzo. Kenzo n'atandika okuba nti afuna agasiraani kwe kutandika okuba nti asiraana era n'ennyimba ze ne zitandika okuba nti ziboycottingibwa wano era nga n'ennyimba ze ne music career ye yali efudde. Music career ya Kenzo ekomawo
nga amaze kuba nti atarema awo yafunira semiekozo eyafuka hit last year mu December netambuza bannayuganda nedigiza bannayuganda era nga yatambuza abayimbi bangi ku Kanajini Kenzo yafuka problem ku luyimba olwakolebwa producer Ronnie, co-written by Ronnie and Eddie Kenzo n'abantu abaliwo. So kikulaga nti obolyawo Rema waliwo kyali asibyemu ku Kenzo naye sijja kukirizagana namwe abagamba nti obolyawo Rema yabadde asibye emikisa gya Kenzo olw'ekisiraani kye. No, sijja kubeera omu kwabo. Nze ngamba nti obolyawo ebintu byali byesibyemu, obolyawo nebyafaani bibogera biyinza okubanga bituufu kubanga semanyi omukyala buli lwayenda oba omusajja buli lwayenda mu relationship alina ebintu byaleeta. So ebyo ebisiraani begira nnyo mu bintu by'okwegatta. Tomanya obolyawo abafaani bibogera bituufu naye nze sijja kubeerawo omu kwabo abagamba nti Rema yali yasibye emikisa gya Kenzo olw'okuba nti yegatta n'abantu ab'enjawulo mbere ekisiraani bukyanga agenda kyavudde ku Kenzo. Bino n'ebirala bibolina mu episodes zaffe eziddako kugambye bampita Ntambi Jimso. Osobola okunoonyako ali ku Facebook nkosa Ntambi Jimso, then ku Instagram nkosa Ntambi Jimso 5, then ku Twitter nkosa Jimso 16. Bye bye for now.